Abasomesa ku ssettendekero w'e Makerere bazzeemu okwediima olw'obutasasulwa nsimbi ze babanja nga kati batadde wansi ebikola okutuusa nga basasuddwa emisaala gyabwe egisukka mu buwumbi 26. Andika butandisi bwe bankuba bagamba nti evaamu buto kuba katandise mu ttumbi lya leero era kagenda mu maaso. Ekikulu si kya kediimu, ekikulu kyakuba nti yunivasite banjibwa obuwumbi obukunukkiriza mu 28. Abasomesa bano bagamba balina okusasulwa ensimbi zaabwe mu mwezi ogw'omunaana ng'abayizi bakava mu luwummula. Bawandiikidde ssettendekero amabaluwa nkuyanja ne bagezaako n'okutuula okusala entoto ku ngeri gye bayinza okusasulwamu wabula nga mpaawo kikoleddwa. Kawandiika ebbaluwa 8 ezibanja ssente ze. Ne tusaba wabeewo n'enteeseganya ku ssente z'engeri gye zigenda okusasulwamu. Byonna bya enteeseganya tezaabaawo nti mu mwezi ogw'omunaana ng'abayizi bakadda basasuddeko bagenda kutandika kutusasula empolampola. Tukanze kulinda ssente zifuuse musugu w'ekanyanya. Tewali wadde empeke ya siringi n'egi ku myezi 8. Ssaabawandiisi w'akakiiko akeegattirwamu abasomesa ku ssettendekero w'e Makerere aka Makerere University Academic Staff Association, Louis Kakinda, agamba nti ekigendererwa kyabwe si kyakwediima naye kusomesa bayizi era nga baagala ssettendekero basasule badde mu bibiina basomese. Abasomesa bano bakinogaanyiza nti ekibalese mu ssettendekero ono si kusomesa wabula kutambuza pulojekiti za bwannakyewa. Abadde bazze ku gyabwe kutuukiriza gyabwe kuba waliwo emirala gye bakola nga jjo tegikwatagana na bintu ebyo. Tibalina pulojekiti zibakola doona yateekamu ssente ezo tezikwatagana na bintu ebyo. Kati abo bazze ne bali bakola mpolampola wadde n'abayizi nabo batandise ate omuliro gwabwe ku sayidi eri. Abasomesa b'e Makerere baasembayo okwekalakaasa emyaka 3 emabega era nga babadde bakakkalabya bulungi emirimu gyabwe okutuusa kati. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joeria ne Eka Ronald amalindirire. This is Kingdom TV.